Abalungi mbanirizaako wano ku YouTube channel yange amanya Maggie ate nga nva mu kitongole ekya Initiative Uganda. Olunaku lw'amawulire gendese si malungi n'akatono, si malungi. Naye nga tunaba kweyongerayo munzikirize mbanjulire ekitongole ekya Initiative Uganda nga era kitongole ekyavaayo okulwanira eddembe ly'ogwe nkuba kyeyo. Tofa na buzibu, obuzibu bwonna bw'oyitamu nga nkuba kyeyo tutuukirire tulabe nga ate tukuyambako. Naye wenna alina omuntu wo nga yafiira mu mawanga ag'enjawulo nga weetaaga okuba nti omubiri gwe gukomezebwawo mu ggwanga Uganda, tutuukirire tugenda kuba nga tukuyambako okulaba nti omuntu wo bbode ye ekomezebwawo ate oziike ku muntu wo. Kale katweyongereyo. Amawulire gendese olunaku lwaleero si malungi. Waliwo abavubuka 5 abaafiira mu muliro mu ggwanga ery'e Kuwait. Abavubuka 5 ffenna tubajjukira baafiira e Kuwait mu muliro. Kati waliwo omuvubuka munnaabwe ayitibwa Ahmed Taika, yali yasimattuka era abadde nga ali mu kufuna bujjanjabi. Omuvubuka oyo olunaku olwaleero batuusizaako amawulire bambi nga naye yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo nnyini ddala. Bannayuganda twongere okwesabira, twongere okwesabira. Abatamanyi Ahmed Taika y'ono gwe ntadde wano mu kifaananyi. Omuvubuka oyo ayitibwa Ahmed Taika naye yavudde mu bulamu bw'ensi eno. So bali abataano abaafiirawo mu muliro ogwo baali 5. Olunaku lw'eggulo twasobodde okuba nti tukomyawoko bodies 2 era nga kuliko eya Esau yakomezeddwawo olunaku lw'eggulo era bode ne tugikwasa abafamire ye, nga kuliko n'omuvubuka omulala eyali ayitibwa Mr. Gita Wilberforce. Gita Wilberforce naye bode yakomezeddwawo olunaku lw'eggulo era nga famire yabadde eyambibwako ekitongole ekyakyeyo Initiative Uganda. Emibiri gyabwe twagikwasizza ab'enganda zaabwe. Naye nga byebyo bamikwano twongere okusaba. Bw'otunula wano eno lisiti gye ntadde wano Abannayuganda aboolaba bafudde mu kaseera akatono. Mu kaseera akatono eyo lisiti yonna, ate nga wenkugamba nti eno lisiti kitegeeza nti waliwo n'abatali ku lisiti eno, kugeza mulimu abafa famire zaabwe ne zitamanya nti abantu baye baafa. Mulimu abafa ne bakola ku bintu ne babakomyawo mu Uganda, ng'oba oli awo abamu tetutegedde nako nti waliwo Omunnayuganda eyafa oba eyafudde gwe bakomezaawo mu Uganda. So kati lisiti eno nga bw'ogiraba, eyo lisiti abo bonna Bannayuganda. Nsaba Omunnayuganda wonna w'oli nga oli nkuba kyeyo, bw'ofukamira okusaba sabira ne ku bankuba kyeyo banno. Bannange twesabire nnyo. Waliwo abali mu makomera, waliwo abali mu malwaliro, waliwo abali ku zi deportation. In fact waliwo n'abaafa nga tebamanyibwako mayitire, nga ne famire tezimanyi oba abantu babe baafa oba abantu baabwe gye bali oba tebaliyo, nga famire tebamanyi. So kati bannange essaala zeetaagibwa nnyo eri bankuba kyeyo. Naawe ali e Uganda bannange musabire ku bankuba kyeyo, tuleke kulindanga kasente kokka. Enkuba kyeyo beetaaga essaala zaffe. Abamu tulinda kasente omwezi we guggwako, naye ng'ogamba nti omunno omuteereyo essaala bannange nga tekibangawo. Naye nga ge mawulire ge mbadde nninawo si malungi nga bwe mugawulidde. Ngenda kusaba ate nga maliriza, bwe guba nga gwa mulundi gwo ogusoose okunkyalirako ku channel yange, bambi nsaba osubscribing ate ontereko ne ku kigalaawo like, comment and share. Ate buli lwoba nga tukikola ekyo, buli lwe tubeera nga ate tukikola no commentinga no sharinga no likinga, ate page eba eyongera okutambula, kubanga page eno njagala kubanga ndeetako amawulire ag'abankuba kyeyo, amawulire agafa ku bankuba kyeyo ngenda kubanga nga baleetera wano kweno page. So kyoyinza okunnyambako kwe kuba nti osubscribinga ate no likinga no commentinga no sharingirako ne munno ate naye naaba nga atweyungako.
amawulire tugenda kubanga tugakuŋŋaanyiza wano buli ekibeera kiguddeyo, ani yafudde, ani mulwadde, ani alina ebizibu bwe biti ne bwe biti, so tujja kubanga amawulire tugasangawo kweno channel. Mukama abampeere nnyo omukisa, mubeere bulungi, musule bulungi, musibe bulungi, buli omu woowangaalira. Mbaagala nnyo naye ate teweerabira nti Mukama Katonda yasinga okwagala. Mwiraba.